ya kisani Gaza peace plan ya Trump. So ebirala ebiri mbiri nti omutendero ogusooka singa gugwa bulungi. Hamas netabe okutamusa wansamubiri ne Israeli netabe etadde nga bakanyiza ku mannya ago ekyo kyonna ne bitambula bulungi. Omutendero oguddako Hamas eyina okweyama nti egenda kukolerera emirembe mu kitundu ekyo. Tejja kuddamu kulumba Israeli yadde okubudamya oyo yenna oba okweka oyo yenna ayagala okukola obulumbaganyi ku Israeli. Kugamba bagirayizanga Misiri bwe bagirayiza mu 79. Nti bwe nga tukuddiza ekitundu kino ekye Sinai oyina okukakasa nti togenda kuddamu kwenyigira mu nteekateeka yonna eseketera Israeli. Ate n'omuntu yenna aliyita wano ng'ayagala kulumba Israeli buvunaanyizibwa bwo mukwatako. Ndowooza olaba nti awajja kubaawo okulya n'okkomba essowaani. Naye tekikomaawo. Ku nnyingo eyo yennyini kuba zonna abiri tetujja kuziyitamu olwobudde naye tujja kulondamu enkulu. Ku nnyingo eyo yennyini Hamas bwe mala okukkiriza ekyo erina n'okukwata ebyokulwanyisa byonna ebiweeyo era babawe ekisonyiwo. N'abo bonna abenyigira mu kukola obulumbaganyi nga 7 Oktoba abaatuula mu nkiiko ezasalawo bonna baweebwa ekisonyiwo kye bayita amnesty. Ennyingo eno actually ennyingo eno ya 6 mu kiwandiiko ekyo kya Donald John Trump. Kati ekyo bwe bakikkiriza babawe eddembe ayagala okusigala Gaza asigaleyo, ayagala okugenda mu nsi endala ng'ati sijja kubeera wano mu mbeera eyo nga sirwana na Isirairi. Gwe bajja kuwa safe passage ofuluma oluwananda lw'e Gaza onoonye ensi endala gy'oyagala okuwangalira obulamu bwe obusigadde. Ennyingo endala enkulu era nga neebaddeko okusuka omugwa mu myaka gino 2 nti kasita endagaano eno eruma nabiri ebisooka eby'essaawa 72 ne bibaawo Isirairi erina okuggula oluwananda lw'e Gaza ekkirize emmere eddagala n'obuyambi obulala bwonna buyingire nga tewali abukomako. Jjukira ebitongole biri ku ddaali ensi yonna eby'ekibiina ky'amawanga amagatte Isirairi yabigobayo. Kaakati endagaano eno egamba Isirairi egenda kuddamu ekkiriza ekibiina ky'amawanga amagatte kituuse obuyambi mu luwananda lw'e Gaza. Ate si kutuusa buyambi bwokka, walina n'okubaawo enteekateeka ey'okuddamu okutereeza emidumo gy'amazzi egy'akazambi, waya n'emiti egitambuza amasannyalaze n'ebirala kuba bikubiddwa okuddaabulula amalwaliro, okuddamu okuzimba zibeekeri. Jjukira bano omugaati tooke lyabwe zonna zikubiddwa zibbomu ebifaananyi bye tulaba ffenna. Kati mu nnyingo ey'omusanvu bino byonna biyina okukolebwako. Ate era ensalo nga zigguddwa si mmere yokka naddagala kuyingira n'ebimotoka biweetiiye bikkirizibwa okuyingira biyambeko mu kusitula agafunfugu agazibya enguudo, agazibya ebifo abantu mwe bawangaalira okutereeza kubanga agamotoka ago gajja kwetaagibwa. Nago Isirairi ejja kuba kigikakatako obutagakugira kuyingira mu luwananda olw'e Gaza. So ennyingo endala era enkulu ya 9 Gaza egenda kufugibwa etya. Jjukira kino kibaddeko okusuka omuguwa. Kati Trump mu nnyingo ey'omwenda agamba Gaza egenda kufugibwa akakiiko k'abakugu ak'ekiseera naye ng'abakugu abo Bapalestina. Kakiiko k'abakugu si bannabyabufuzi ate nga ka kiseera. Waggulu waako wabeereyo kye bayise Board of Peace ekulirwa Trump ne Tony Blair eyaliko Ssaabaminisita wa Bungereza. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti eno ey'ekiseera kufuga Gaza okutuusa Palestine eri eya West Bank Mahmoud Abbas gy'afuga lweneetereeza ng'egoberera ebiri mu ndagaano eno. Bakalabalaba bwe banaakakasa nti yeetereezezza baddire ekitundu kino eky'e Gaza bakikwase
Palestine ey'omu West Bank ekifuge ekyo tekiriiko kiseera kigere. Obwangu bwa West Bank oba Fatah Party okwetereeza n'okutereeza enfuga yaayo bwe bujja okusalawo ddi lwe bagikwasa obuvunaanyizibwa okufuga ekitundu kino eky'e Gaza. Ensonga endala era nayo ng'eriko okusika omugwa ya 10. Trump asemba wabeerewo enteekateeka sejjoloola ey'okuddamu okuzimba ekitundu kino eky'e Gaza kubanga kikubiddwa nnyo. Era mu kukizimba ennyingo eno ey'e10 ekwatagana nnyo n'ey'12 eyogera ku bantu okuweebwa ebbeetu Abapalestina okusigala mu luwananda lw'e Gaza.